Essula ya 17 egamba nti ennungi tezikya bbiri. Ku lunaku lwa bbalaza Namusi yakeera ku mulimu nga buli bwe yayingira mu office ku mmeeza ye n'asangawo akapapula. Bwe yakasoma nga kagamba nti nkwetaaga mangu mu office yange nga kyojja otuuke manager. Namusisi olwamala okukasoma n'asitukiramu okugenda mu office ya mukama we naye nga yeebuuza ekimuyisizza. Bwe yatuuka ku luggi oluyingira ewa Peter yasooka n'atya okukonkona. Abeerawo okumala akaseera ng'atankana. Yeevaamu omulundi gumu n'akonkona. Munda tewaali kanyego. Namusisi n'akonkona ogwokubiri era nga tewali kanyego. N'atandika okusoberwa. Yali ayagala okweyingiza nga talinze Peter kuddamu. N'atya nti ate ayinza okubuuzibwa nti ani akukkiriza okuyingira. Kyeyava ayongera okukonkona ogwokusatu era nga tewali anyega. Olwo n'atandika okulowooleza ddala nti oba Peter taliimu. Kyeyava awenjulako katono ku luggi alingizeyo asobole okukakasa nti taliimu. Olwalingizayo bw'ati n'alaba Peter ng'ateredde ku mmeeza ye talina na nnaku yonna emuboyaanya. Namusisi ne yeekanga era ne yeesendako n'adda emabega ng'ajjudde okutya. Peter teyalema kulaba kutya kwa Namusisi n'amutangira nti tofaayo yingira. Namusisi n'ayingira n'okutya kungi era ng'alowooza bingi ebya buli ngeri. Bwe yatuuka ewa Peter n'amusimba amaaso. Namusisi n'atandika okwebwalabwala ate ne Peter n'alwawo nga tamanyi bwe yanditandise kumugamba kimuyisizza. Bombi ne basiriikirira okumala akaseera okutuusa Namusisi lwe yeevaamu n'ayongera nti ssebo nzize. Peter n'addamu nti ye ozze n'asirika. Ate Namusisi n'addamu buto okumujjukiza nti anti ssebo nzize. Ku mmeeza yange nsanzeko akapapula nga kampita gy'oli ssebo. Peter n'alyoka mubuuza nti kyojja otuuke. Namusisi n'amutegeeza nti emmotoka zaaluddewo okujja kyavudde atuuka ekikeerezi. Peter n'addamu nti nsaaliddwa munnange. Eyo si yejja okuba enkola y'emirimu era seetegese okukozesa muntu atamanyi buvunaanyizibwa. N'olwekyo nnyabo kuwa amagezi onoonye omulimu ewalala okuva olwaleero. Namusisi yasooka kulowooza nti Peter asaaga. Naye yagenda okulaba ng'ajjayo ebbaasa ng'agimukwasa nga bw'amugamba nti ssente zo z'obadde wakakolera omwezi guno ziizo, genda onoonye omulimu ewalala. Olwo Namusisi n'aggwamu akategeera n'atandika okutiitiira. Yali awaddaako mbu simanyi yeegayirira era abuuza n'ensonga emugobeza ku mulimu. Ye Peter ng'ayogera kimu nti nviira mu ofisi yange. Era yalaba Namusisi tasituka. Ye kwe kusituka nga bw'amugamba nti fuluma nze njagala kusiba ofisi yange nina gye ndaga. So nga mu mazima yali talina gy'alaga. Mu kiseera ekyo Peter yali yeesimbye mu mulyango ng'awuubawuuba ebisumuluzo by'emmotoka ye era nga bw'alumaaluma n'emimwa gye okulagira ddala nti akooyo tayagala kulinda. Namusisi yalaba biri bityo n'ategeerera ddala nti bukaaye. Mukazi wattu ng'asituka okufuluma yagenda amaziga gamuyitamu. Namusisi bwe yatuuka ewa munne embayiwa n'atandika okukumakuma ebirowoozo bye asobole okufuna ekifaananyi ekituufu mu biguddewo mu kiseera ekyo ekitono okuva ku lw'omukaaga olwayita. Bwe yava mu ofiisi yali asuubira nti anaasanga mbayiwa akomyewo okuva mu kyalo gye yagenda ne nnyina, kyokka yasanga tannadda. Mu kiseera ekyo yali awulira olusujjasujja lungi, kyeyava agenda butereevu mu buliri olw'ebirowoozo ebingi. Yalowooza kyasaanye okukola nga takiraba. Bwe yeeteeba okugamba nti ajja kugenda anoonya omulimu omulala, ate n'alowooza nti anaagujjewa atalina bbaluwa nti aliko kyamanyi. Ate bwe yalowooza
kayeekube ku mwannyina bwe baliyonka era ng'alaba nti kaakati amutya nnyo olw'ensobi gye yakola. Yali tayinza kwesaza wuwe n'ekyokudda mu bakadde be nga nakyo takisobola, anti ng'ateebereza nti mwannyina yamuloopayo dda nti ali lubuto. Olwo nno n'agamba nti kaamale gagumira Wambayiwa nga bw'amulinda okutuusa lwalidda. Namusisi yakanda kulinda Mbayiwa. Mbayiwa nga tadda. Olunaku luzibye lukedde n'olulala bwe lutyo ne wiiki zeekulunguze wiiki ziweze yakubiri yakusatu era Mbayiwa nga tadda. Namusisi n'atandika okumanya nti zimusanze nno era n'okukaaba agajjulujjulu n'atandika. Kye yasinga okutya kwe kulowooza nti Mbayiwa yamufumbira mutwe n'amuleka omwotayo, kakati ali mu bawala abalala oba yabapangisiza walala. Mukazi wattu nga byalowooza. Singa tebyali bintu bya Mbayiwa bye yaleka mu nju, Namusisi teyandigumye kumala nnaku nnyingi. Okwo kwe yagumiranga. Bwe yagiranga n'agamba nti yandituusa atya n'aleka ebibye bino byonna. Naye ate era bwe yagiranga n'aterebuka n'agamba nti tozanyisa muntu, omuntu ye muntu. Omuntu omumanyi. Omuntu akuwa ekikooti wano munnange empewo ejja kufuuwa kkirirawo wansi, kumbe yategeseewo abanakutta. Omuntu ye muntu bw'aba alina ky'ayagala okweyambulula tekimulobera kuva mu bintu bye bulekwe byonna awone emigwa egibadde gimutaayiza. Yalwadde ki n'atandulula ebigere n'agenda ku mulimu Mbayiwa gye yalinga akola abulirize obanga ddala ku mulimu gy'ali. Eyo gye baakamutemera nti baali baakamala kumpi mwezi mulamba nga tebamukubako kimunye gwe wamma ne bimusobera. N'atandika okwebuuza nti oba yagwa ku kabenje ng'ali ebyo mu kyalo gye yagenda. Ate bwe yayegeza mu by'okuva mu muzigo gwa Mbayiwa nga ne gy'alaga nayo talabayo. Obusente bambi bwe yali aterekereza ku mpeera ye n'ez'omuzindo ze yali afunye mu kugoboke ku mulimu kakati zaali zisigaddewo mbale, n'okulya leero ng'afunda ku kibu kimu era kumala gakiyita kibu kya mmere, naye mu butuufu ddala yawuutanga buuju bwokka okutuusa lwe yalabira ddala ng'agendera ddala nno okufa enjala n'ennaku mu kazigo ako. Muzigo ntayi. Yalaba bituuse awo neyeejuuba n'aga nti kamale geevaamu nzireyo ewa mwannyinaze mwegayirire amale gansuza neme kufiira wano nga mmese nga atalina babe. N'agenda eri mwannyinaze. Olwamala okuteesa bw'atyo mu mmeeme ye n'atandikirawo okukissa mu nkola. Kati bwe yagenda yasanga Saamu atudde awo mu ddiiro asoma mawulire nga bwe yeemiisa ku kacaayi ke akakawungeezi. Yayingira yeebwalabwala mukazi wattu ng'olubu olubbi. Saamu yamusuuliza eriiso limu bwe liti lyokka nno, n'adda mu mawulire ge ng'atamulabye. Namusisi ekikolwa ekyo kyamwongera nnyo okutya mwannyina. Nga bwe balugera nti amaaso amati galamusa nnyinimu ne ku luno omukazi wattu bwe gwali. Mukazi wattu Namusisi ye yalamusa mwannyina gwe yali akyalidde. Ate Saamu munnaye teyafaayo, yalangajja bulangazi nga yakasibira embaale. Namusisi yalaba munne amwekansadde bw'atyo muli n'amala gagamba nti ate naakola ntya munnange, anti ono ye wange. N'ayiiya ng'akumuyita wala. Munnange taludde. Amwekubyeko nti nkobuulira ki nno baaba, tebangoba ku mulimu. Bangoba ku mulimu. Wano bino biyambani. Saamu n'okulatta ng'alatta n'amuddamu nti ekyo nakimanya dda nga tonnaba kukimanya. Gwe wafumbirwa mwavu tayinza kufunira mulimu walala. Namusisi yaddamu ng'omunaku ng'akubira n'ensingo nti mukadde mulabako simulabako. Ko mwannyina nti nze byo tebinkwatako, wano tolinaawo kifo, nsaaliddwa. Nakugamba dda nti seetegese kulabirira abantu bali mbuto zitali zange, gakulemye kugenda nonoonya balo gyali. Byebyo era weeraba genda. Omulenzi nnono yali nane tasiba zikweya bannange.
taliimu yadde omuno gwakasa. Namusisi yali amukolera emirimu emiyitirivu. Munange Namusisi eyali amanyidde ddala obulungi nti mwannyina taniina. Okuva olwo n'ategeerera ddala nti takyalina buddukiro, yali takyalina kyakukola okuggyako okulaba eryamuleese ng'agenda agasanguza bibatu. Saamu okwongera okukakasa ebirowoozo ebyo n'amwesammulirako ddala ng'agamba nti gira gwaddeyo ewammwe nga bukyalaba olyoke weekaabye. Ye naye ddala Saamu yali mutuufu okuyisa mwannyina bw'ati newankubadde ensobi zibaawo. Bannyinaffe mulimba. Namusisi yagenda ategeeredde ddala nti ensi emudibiridde ne byalowooza byali tebikyajja. Bwe yatuuka ewa Mbayiwa yasanga mukyala Bena yasanga mukyala Bena nnyini nnyumba atuuse okubanja sente z'omwezi. Yalaba Namusisi aggulawo oluggi okuyingira n'amubuuza ng'akuumira nti kaakati gwe wadda muno ate? Ko Namusisi nti nedda nnyabo. Bena n'ayongera okumubuuza nti aliwo ono ye? Namusisi n'amutegeeza nga Mbayiwa bwe yagenda mu kyalo ng'amaze wiiki nga 4 eziyise nga tannadda. Bena era n'ayongera okubuuza Namusisi nti yakulegera sente zange ez'enju? Namusisi n'amutegeeza nti teyazindekera nnyabo. Bena ekyo bwe yakiwulira n'agamba Namusisi nti nkuwadde ennaku wazindaba 3 zokka weeziti okusasula sente zange. Bwe zikubula nga ndeeta abalala. Waliwo bangi nnyo abaagala okusasulira omuzigo guno mwattu. Owulira? Munnange Namusisi n'addamu ng'anyolwa nti nja kugezaako okuzifuna nnyabo. Agenda kuziggyawo. Weewaawo Namusisi yali amanyi nti okuggyako nga Mbayiwa akomyewo n'asasula omuzigo gwe, ye yali talina wakujja nsimbi, naye ng'asuubira nti Mbayiwa ne bw'aliba tannadda oba oli awo ate aliba afunyeyo ekyokwekwasa Bena ono lwalidda. Munnange Bena n'ayongera okugira ng'agumiikiriza okutuusa Mbayiwa lwalikomawo. Bena yali agenda Namusisi kwe kufuna ekirowoozo ng'alowooza nti ku mulundi omulala Bena lwalidda okubanja ensimbi z'obusuze. N'amugamba nti nnyabo ennyumba etonnya nnyo era ne bulungi bwa nsi twetaagayo omulala omujja nnyabo kubanga onajjudde era akyuma nnyo nnyabo. Era nnyabo tukusaba tuzimbireyo akayigo ak'okunaabiramu kubanga bulijjo bwe tuba twagala okunaabako tulinda budde kuziba ne tulyoka tunaabira ku lusebenju nnyabo. Era nga bulijjo Bena yaddamu nti ebyo nja kubikola mangu, so nga amanyi nti tajja kubikola. Yalowoozanga nti okwo kuba kwonoona ssente z'amaze okufuna ate azize mu kugulu, simanya kulongoosa, simanya kaabuyonjo, simanya kukola buyigo mweyiye. Namusisi yali akyali mugembwa ate endiga n'erinnya ku nnyumba. Bena yali kyajjabulireyo ab'amasannyalaze ate nabo ne bagoba bumale. Baali bazze okugasalako kubanga Mbayiwa yali amaze emyezi 4 miramba nga tasasula bbanja eryali lyetumye nga ziweze nga nusu 2 2 nga by'amasannyalaze. Mbayiwa tasasula nga we zitaaliwo ola munanga amasannyalaze baagasalako. Era Namusisi olwo yasula mu kibululu n'emmere n'emulema, teyali mmere kinaawe. Obudde bwagenda okukya ng'amaliridde nti oba kiba kibe anaabala gagenda mu bakadde be oba bamusala oba bamukuba, kubanga yali atandise okukakasiza ddala nti yali akuuma lubugo lubale mubbe. Kagende eri kitaawe oba amukuba oba amusala netajja kufiira mu kazigo njala. Munange olwamala okumalirira bw'atyo n'atandika okwegumya mu mutima gwe nga yeekubagiza nti kasita bakadde bange nabo bantu bamanyi nti abantu tusobye, obunafu bwaffe si ffe twabwerwetamu wazira twabuzaalire. Akola ga Pawulo mbu naye yazaalibwa mu kibi, bwakunukkiriza okukola ekirungi ate ekibi kimuba kumpi awo. Era kaakati nze munnange naasituka ne ŋŋenda eri kitange, era munnange mbwerafu obubi twabuzaalirwa nabwo bwe banangoba kale
ate nasala amagezi amalala naye okugunzitira wano sigulaba kangende muno teyabulinda kucha ekiro ekyo kyennyini ng'akwata bibye ng'amyumyula byonna eno ng'amaziga bwe gamuyitamu omukazi wattu era yeerayirira ku olwo nti tagenda kuddayo kukwana musajja yenna mu bulamu bwe okuva mu bayiwa lwamukoze bw'atyo wabula yali tannamaliriza bweyamu obwo ate nagirwa ekirowoozo nekimugaa nti waayi oba nno munnange embayiwa yafa gumunange gw'olalamirako ebigambo bwe bityo ate ne yeesisiwala nnyo omubiri ate n'ekyo ne kimukaabya nnyo nti kate kaakati bw'aba yafa yeeze kaakati ndi wakukola ntya bano